Tubaleza ku mikutu gwaffe ogwa Nalubalega Divine. Nze nalumukawala na Mirambe inze atuuse okubatuusaako omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Tuli kiwa Mirambe gye tusensette okubatuusaako empeereza zaffe. Tulina omusomesa waffe omulungi. Hello. Oyo Nalonga Nalubale. Bano baffe abapya tubaleza ku mukutu beera nga you subscribe or sharing or liking olw'ojja kubanga owagidde empeereza zaffe ez'omukutu guno. Bannaffe abeekumira ku mukutu mmwe tubeebaza nnyo kyansuso. Tusiimira ddala ebibuuzo byammwe bye mututeerayo ate ne mukomentinga ate n'amagezi ge mutuwabula mu nsonga zino. Mwebale okwagala bajajjaffe. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tugatta ku nsonga y'ebika omulundi ogwasooka. Twatunuulira butya ebika bwe byatandikibwawo ne tutunuulira emigaso gy'ebika. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira butya ebika bwe byajjamu obutakaanya. Tuulakalira funa galaasi y'amazzi okwate muwanyizo olwo tusandika okusoma. Omusomesa Wanjinyabo. Nkyebaleku. Alinabonamujebaleku. Abawuliriza bakulinze okubanga olwotandika okusoosootola. Nsanyusa okubeera wamu nammwe olwaleero era nesiimye okubanga nze ndiwo okubatuusaako bino eby'enjawulo. Naye bingi ebyogerwa, bingi ebiwulirwa, bingi ebirabwa, naye ate eby'enjawulo si bya bulijjo munnange. Tutunuulira obutakkaanya mu bika oluvannyuma lw'okulaba entandikwa y'ebika ne tulaba emigaso gy'ebika, then kati tutunuulira obutakkaanya mu bika era nga twagala kumanya obutakkaanya buno bwava wa. Si kyokka tumanye tuyinza kukola tutya okubutereeza. Nga bwe twayogera nti mu ntandikwa y'ebika, ebika bino byatandikira ku balonde abo ab'enjawulo. Mwenna mujja kukkaanya nange nti bw'owulira omukulu w'ekika kyammwe owulira ekintu eky'enjawulo. Abantu abo tebaali bantu ba bulijjo, wazira baali bantu abalonde abakkiramu amaanyi ago ag'okuba nti baali balina okukulembera ebika byabwe. Era baakola emikolo egyo egy'abalambikibwa, buli omu n'agamanyizibwa obuyinza bwe. Abakulu b'ebika mu Bwakabaka bakulu nnyo kubanga be bakuuma Obwakabaka n'okumanya butya bwe buteekeddwa okutambula. Nazzikuno era be baamanyanga ani kabaka addako kubanga kabaka teyabanga mulonde bulonzi wazira yazaalibwa ng'ali ekyo era nga yali asobola okuzaalibwa omuntu yenna. Naye nga bo abakulu b'ebika baamanyanga nti mu kika gundi ye wazaaliddwa kabaka era ne bamukuza mu nkuza eyo entuufu gy'ateekeddwa okutambuliramu. Era mu bakulu b'ebika bino mwe mwali ng'abo abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo eri abalangira bano abateekeddwa okulya Obwakabaka. Era mu migaso gy'ebika twalaba nti mu bika bino n'empewo mwe zaawasanga. Kwegamba obukulembeze bwonna na buli saaviisi yonna eweerebwa abantu ku nsi kuno yayitiranga mu bika byabwe. Obuzibu bwavaawa okuba nti ebika byafuna obutakkaanya? Obutakkaanya mu bika bwayitira nnyo mu buteeyagaliza oba mu kweyagaliza okususse. Omuntu n'atuula awo n'agamba nti sha oyo afuga atya, oyo ankulembera atya. Kubanga gano amaanyi ag'obutonzi ffenna tugamanyi nti go tegaliiko nnambiko nti gagenda kukkira ku gundi. Oli bw'aba omulonde aba mulonde, ayinza okuba ye mwana owookusatu oba owookutaano nga ye yalondebwa okuba nga akkirako amaanyi gano. Kati nga bano abakulu balaba nga ekyo kya bujoozi nnyo, kati oyo abakulembera atya? Kati mu ngeri eyo mu kunyoomagana okwo oli n'akola kaweefube ow'okulaba nga atyoboola oyo atuddemu obuyinza, amuboola, akampeyininga n'abalala bamuboole olw'okuba nga ye alina ebigendererwa bye eby'ensaalwa eby'okuba nti si ye yafuna obukulembeze obwo bwe yali ayagala.
Kale mu ngeri eyo ne watandikawo Obutakaanya, kubanga ebika bino nga binajja, bano abakulu b'ebika baayinanga baganda baabwe era baayinanga bannyinaabwe. Abamu baayingira mu bika byabwe, abalala baana baabwe be baayingira mu bika byabwe, abalala beewaggula ne baagala batandikewo ebika byabwe. Naye olwokuba nti tebalina buyinza era nga tebalina ndagiriro, ebika ebimu tebyasobola kulamawo lwakuba nti tebyafuna buyinza okuva eri Omutonzi. Era tunaalaba nti eriyo n'abantu abaagendanga obutereevu ewa Kabaka ne basaba nti baweebwe ekika oba baweebwe essiga oba baweebwe emituba, naye era tegyalama nnyo kubanga tegyabanga mikolerere nga giri egyasooka nti gyakola emikolo. Ebyo bye bika ebibeera awo nga bya munguuba, kimmuka tekimmuka, era nammwe abakirimu mubeera awo nga mukola emikolo tegiggwaayo, munoonya lubaale temumulaba, naye nga mu mazima nga mulina kubeera wansi w'abantu abalala nga temuteekeddwa kwekulembeza mmwe nga mmwe. Kale nga ekyasinga okuleeta obutabanguko mu bika nsonga za buntu. Ak'obuntu ako era koonoonye nnyo nnyo nnyini ddala ensonga z'obutonzi. Omuntu buli lwakulembezaako obuntu, olwo musuubira okuba nga yeegomba nnyo, yeeyagaliza nnyo, ayina by'atayagala kulaba banne nga bayina ensaalwa, fitina, byonna byonna biba bimutambulirako kubanga takkiririza mu kugera kwa Katonda. So nga ate ffe abalonde ebiseera ebisinga obungi engeri gye tubeera nti tukkiririza mu bwakatonda, twanguyirwa nnyo okukkiriza ekyo kye tuli. Era mujja kukkaanya nange nti abantu abalonde tebeegulumiza, abantu abalonde tebanyoomoola balala, abantu abalonde tebayisa maaso mu bantu, abantu abalonde baba bakkakkamu. Omusanga awo n'otokkiriza na kukkiriza nti y'oyo ddala omulonde ayina amaanyi agasobola n'okutambuza olusozi, era nga gw'otuula n'ogamba singa nze nagalina nnyabula singa eno ensi yangwako. Mu ngeri ennyangu, they keep low profile. Yeah, very low, okiraba. Era tunaatunulira ne mu byafaayo bino ebitubize bibaawo. Ne mu byafaayo bwe tunaatunulira olugero lwa Joseph eyatundibwa baganda be e Misiri, era baamutunda lwakuba nti nsaalwa. Balaba kitaawe amwagala nnyo, agenda muwa obusika ne basalawo bamutunde. Yakkirako obubaka ate bwe yatuuka e Misiri ate n'aganja. Owulidde? Kale kwe ggamba abantu abalonde bano batambulirako embeera ez'okukijjanyizibwa abalala babafunako ensaalwa. Era bwe tunaatunulira olugero lwa Kabaka Kintu ne muganda we Bemba Musota, abo nno ababiri baali balongo era nga baana bazaale ba Kabaka Musisi eno Essese. Effunve y'eri baabazaalira Mazinga Ggombolola, naye ng'Effunve yewaali olubiri olwo omwazaalirwa abaana bano. Kyannaku nnyo nti olubiri lwa Bemba Musota Effunve kati lyafuuka ddundiro lya mbizzi. Astagfirullah, emirundi 9. Okiraba? Kagamba y'embeera embi eyo gye tulimu. Y'embeera embi gye tukola ki? Gye tulimu. Weewuunya n'ogamba nti abantu nga bwe baba batuuka mu mbeera ng'eyo, ffe tuyinza kubeera tutya lweri? Kati ng'ebimu tebyewuunyisa. Naye olaba nti Kintu yakwatibwa ensaalo olw'okuba nti Bemba Musota yali alondeddwa okuba nti abeera kabaka. Kati ye Kintu n'amobilizinga egye agenda alumbe muganda we. Naye jjukira Bemba Musota ekituufu kiri nti waggulu yali muntu era wansi nga Musota. Era ekimuyisa Bemba Musota yagambanga nti Bwemba Musota siba muntu. Like baamugambanga nti ye Musota, kati nga bababuuza nti Bwemba Musota siba muntu. Kati ffe ne tumutuuma erya Bemba Musota. Kati ye Kintu pokopoko gwe yatambuzanga nti mukkiriza mutya okufugibwa ogwo omusota mukambwe nnyo gujja bayisa bubi. N'ayita muno Musese n'amobilizinga amagye abasinga Essese baagana omuwagira.
n'asala ennyanja n'agenda erudda lw'ebusoga eyo n'amubulayizinga n'akoma wajja alumbe munne. Naye nga ezo zonna ngezaako okubalaga ensaalwa n'abantu obutakkiriza mu kusalawo kwa Katonda. Era okuva ku olwo obukulembeze buzze bubaawo. Naye nga ffe bantu ffe tutetenkanya nti tubaddewo tutya, ne tulonda bakabaka, ekyavaamu obwakabaka ne bufuuka bwapeta. Bwe tutyo naye nga buli obutonde nga bw'ogamba nti omuntu azaaliddwa kabaka n'atuula ku Nnamulondo, ng'alina obusobozi obwogera n'omutonzi era n'okutuukiriza ebyo abantu bye baagala kubanga aba ategedde, ebyo twabivaako. Kati obutakkaanya obwo bwe bumu obuzze butambulira mu bika nga bujja lwakuba nti obuzaale bwasinza amaanyi mu nkola obutonzi. Abantu ne bagenda n'obuzaale okusinga obutonzi. Era ze zimu ku nsonga lwaki tubonaabona kubanga twava ku ndagiriro y'obutonzi bwaffe ffe ne tulowooza nti waliwo ebitusingira bye tusobola okugenda nabyo. Kale nno mu ngeri eyo ne tubanga abantu abatuddemu entonekezo z'obukulembeze tubaboola, tubanyoomerera, tubakyayisa abantu, tubateekako pokopoko mungi ow'okubavumirira n'okulaga nti ba wansi nnyo. N'osanga oli n'agamba kakati nze ndi mugagga nazimba kalina yange, lwaki enkikoze ekika tezituula wano? Mugenda kutuula eri ew'omukulu w'ekika ayina ensiisira. But who is responsible okulaba nga omukulu w'ekika abeera bulungi? Abasobola okugula ente n'ennyama, obuugi, ate ne mulumbe yatera obba nga asapootinga. Situgaanye, buli omu mu butonzi alina omulimu gwe. Osanga ekyamuweesa ssente asobole okusapootinga ebyo. Naye ate Katonda tagaba byonna. Tagenda kukuwa bukulu bwa kika ate akuwe ne ssente, ate akuwe n'ebirala. Kati bw'abanga munno yamuwa ssente gwe n'akuwa obukulu bw'ekika, kiba kitegeeza buli omu akola erooli ye. Ayina ssente azikozese okuyamba ekika, ate n'ono alina obuyinza bw'ekika abukozese okugatta n'okutabaganya abantu b'ekika ekyo n'okakasa nti babeera bulungi mu nnambikizo zaabwe. Si bwe gwali badde? Bwe gwali badde lwakuba ensangi zino n'abakulu b'ekika nabo batono. Kale ebyo si bye byaleero. Kale kugamba eyo gye biva eri ng'ebika bikola ki? Bitabanguse. Bitandika n'owulira nti ono yatabaala ono muganda we era lwa nsonga ya buyinza kulwanira buki? Buyinza. Naye nga ensangi zino ebizibu ebisaasinze okusangibwa mu bika ate kati byagenda bikyuka mpola ne biva mu kuba nti banyoomagana balwanira obukulembeze, kati ne biyingiramu n'okuba nti nsowole, ennono y'ekika yaviirwako ddala. Abantu babuuza lwaki tugamba nti ebika byasaanawo. Ekitugambisa nti ebika byasaanawo kubanga ebika byasigala mu linnya, era ng'essaawa eno miziro gye gikola ki? Gye giriwo, gye gitambula. Toyinza kugamba nti oyinayo baganda bo 5 bwe muva mu kika kye kimu, si nakindi mu nnyumba y'emu, nga mukkaanya nga mussa kimu. Essaawa eno kye bayita famire ne bwe kiba kika, mutuula naye nga buli omu ebirowoozo bye biri walala, nga tebiri mu luganda olwo lwe mutuddemu era nga tebiri ku kigendererwa ekyo kye mukola. What we call family ku 21st century y'oli ne mukazi we n'abaana be. That is family. Kati ate ekyo toyinza kiyita kika. Okiraba? Ekyo toyinza kukiyita kika. Naye nga ekyo omulabe kye yayagala. Absolutely. Omulabe kye yayagala kubanga ye ennwana y'omulabe agamba nti bw'anakufunzafunza n'akutuusa mu kafunda ye w'anaakwefunirira kijja kumwanguyira. Wano bwe munaabeera abangi kijja mukaluubirira. Kubanga mugatta amagezi ne mugatta buli kimu ne mubaako we mwetuusa mwenga mmwe. Naye kati bw'anaamala okukufunzafunza gwe ne mukyalawo n'obwana bwammwe 3 ozimbye akayumbako kataddeko ekikomera okukyama ewuwo nalwo lutalo, mubeera mu kikomera ekyo gwe ne mukyalawo, oba mwalwanye oba temwalidde, ennaku yammwe mugyekuumiraawo, omulabe najja nga abafunza mpola okutuuka okubanga
osanga oluusi oba oliawo omu ku mmwe avuddewo. Ate bw'amala okuvaawo ate abasigadde ne balyoka bayiika ng'abawendule, batwalaganya nnamwandu, batwala ebintu by'omugenzi, kwegamba n'otunuulira okugajambula obugajambuzi okufumbekedde mu bantu ne weebuuza ddala ebika byaddawa. Ekituufu ebika tebiriiwo kubanga nazzi kuno ng'ebika weebiri ng'abo bonna abatudde mu ntebe z'ebika babeera bazadde, nga bw'abeera wa kasolya ab'amasiga baba baana, ab'emitula baba bazzukulu, ng'atuula eyo okumala ebizibu by'abantu bano bonna. Naye bantu mmwe njagala mumbuulire kati waani w'okyasobola okugenda n'omunnyonnyola ebizibu byo ng'ajja bitunulamu sinakindi akuyambe. Abasinga obungi babeera mu ntayi, ebyo tobintunuzaamu, ebintu ebyo bizibu, okiraba. Kwegamba ne tuba nga buli obukulembeze omutonzi bwe yali atuteereddewo twabuviirako ddala, ate kati bwe twayingiramu amadiini ne kiyitirira. Anti oli abatasoma ddiino kati gye biggwera wakati nga you have different faiths, oli Islamica, oli Catholic, kati muba nga temulina bukokkaanya wakati wammwe. Okiraba? Kati osuubira omusiraamu otuula n'omukatuliki ng'ate oli ali asitagafulla tagenda kyama wuwo, anti tagenda lya wuwo mmere kubanga gw'ogira n'ofumba kali akantu. Baaluganda owulidde, naye ng'olaba abo ababiri singa baasigala ku Buganda nga baasigala mu bika byabwe, ffe mu kika kyaffe tetulya mbizzi, mu ggwanga lyaffe tetulya mbizzi, kimanyiddwa kitongole. Kakati mu ngeri eyo singa twasigala ffenna ku buwangwa bwaffe tewaliwo yali badde agamba nti ate gundi akola ki, nti anyigiriza nti oba nkola bw'ati. Kale kwegamba tuteekeddwa okuddamu okwerivayizinga, tutunule tulabe tukoze tutya okulaba ng'ebika bino biddamu ne bikola ki, ne bitereera. Kakati ebyo n'omanya nti byaliwo mu ntandikwa ne bijja nga bigezaako okutereezebwa mpola mpola, abantu bwe beekandaga, bwe bayita eno bwe bayita eri, bwe basaba, tusaba omutuba, tusaba siga, mu ngeri ez'enjawulo, naye ng'abantu bano baabisabanga naye nga era essaawa eno bye bimu ku bizibu ebiriwo kubanga tebayita mu mitendera giri egy'okukolerera amaanyi gaabwe ng'omutonzi bwe yali alambise. Togenda kuŋŋamba nti omuntu asabye obusabe ne bamuwa agenda kufaanana ono eyakolerera n'alambikibwa bw'ateekeddwa okukola ki, okubeera. Era abantu ng'abo tuzze tuwangaala nabo, babeera n'enkwe, baba bazibu nnyo, buli kiseera aba ayagala asinge, kale ne baba nga tebakkiririza mu ntuuko n'ekyo ekiba kisaliddwawo omutonzi. Kati bwe byagenda bitambula, gye twafunira ensowole, era n'ensowole nazo tujja kutuuka tuzoogereko tulabe ensowole mu bika zajja zitya ate zo, kubanga ensangi zino ky'ekizibu ekinene ekiriwo, kye twewuunya nti ye naye ate kyavaawa. Kale nsuubira mu katambi akaddako ate tujja kwogera ku nsowole ez'enjawulo eziri mu bika byaffe, ezo ezireetedde emirimu okuba nga tegitambula bulungi. Naye nga nfundikira omusomo gwa leero, mbakuutira bassebo ne bannyabo, mwenna abatudde mu bukulembeze bw'ebika, bambi temwesulubabba buwangwa. Mumanye nti ezo entebe ze mutuddemu, oba oli bishopu, oba oli seeka, oba oli biki, pasita, kasita oba ng'otudde mu bukulembeze bw'ekika, manya obwo buwangwa bw'otuddemu. Oba ogenda kukola bwa bishopu bw'ogenda, naye bw'odda eno gyamu amaganduula, yambala ekifundikwa, yambala ekkanzu, koola obuyinza bwa bajjajjaabo bujje bukulembera ekika ekyo olw'okukuuma abantu bo nga bali mu buweereza obutuufu obuva eri omutonzi. Bw'olaba ng'ekyo tojja kukisobola, langirira eri banno bagambe nti yadde mwampa okubakulembera mu ngeri eno, sijja kusobola, nsaba ekifundikwa kino mukiwe omuntu omulala. Kusinga lw'obeera awo nga weewaana bwewaanyi, nze ndi faatha naye waffe ninayo ekifundikwa,
era nze ow'olunyiriri naye ng'ensonga z'olunyiriri zonna bwe zituuka obeera mu kwoza kimu, nze ndi Murooma, nafuuka Murooma, ndi muzibu nnyo, ebyo tebinkwatako. Ssebo, bw'oba ng'oli mu kika, ng'olina obukulembeze bwonna bw'otudde mu kika, bw'otosobola kukwasaganya ekifundikwa ky'eggyeeko, mu ngeri eyo kkirize amaanyi gano ag'ekika gasobole okutuuka eri abantu nga gabakulembera, tubeere nga tusobola okuddamu okufuna ekitangaala ekyo kyennyini ekyaweebwa bajajjaffe okuva eri omutonzi okubayambako okutuukiriza buli kimu mu bulamu bw'ensi eno. Si weewaawo Naalongo. Waawaawo, kale mwekomere ku mukutu gwaffe olwo mubenga mulindirira kye tuzzaako. Akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.